Inside Story Uganda, real source of political updates. Sembera keno kamera zikusike bulungi nnyo uyambadde kivubuka uyambadde batugamba nga oyirajo olaga kumbaga buli lunaku obeera mupya buli lunaku obeera mupya obwa smartness wewafuwaka ne waliwo omuntu ayambadde bamubuuza nti olagako wa leero ng'oluyambadde ku muleero omulungi oyambadde ku kooti ennungi tugenda ne tubaguza amasuuti nti njagala ng'eyagundi gw'olina figa olina figa yagikwasa olubuto lulyeyo ne bwogulanga eyange eba tejja kufiiti eba ejja kunyumira naye n'osanga omuntu ng'olubuto lulyeyo ate nagamba mbu alina sente mpitirivu njagala ng'eya mirundi sooka okebere ku figa ye bweba yakikwasa waliwo engoye ezigaana osobola kubeera na figa n'olyoka onyumirwa engoye ate amini yaleeta embuto ezo mafuta mingi emafuta mingi nga tulaba abaana omukyalo balwadde kuwasako omwana ng'agenda kubeera mafuta mingi olw'olubuto era nosanga omusajja ku lusaniya nga n'olubuto atakulira anti badduka obasanga badduka bali mu bino byani sibigenda sawuna ate oluva ku sawuna ali ebigere bina nazaawo kyajjeewo awuuta supu n'ogamba sirinyangako mu sawuna sidduka nti simanyi nkajjuze ku makya byolya bye bikutawaanya era bw'osoma psychology bakugamba tikasolaba omuntu agezza olubuto kitegeeza alidde byatalya mu buto there is a disorder in your process nebireeta obuzibu kasolya byotalya mu buto basajja balaba alina olubuto wava muna alina olubuto amu alina olubuto bwerya byotalya mu buto you'll get a disorder in your body jigenze gitye jawe tukola mwebale kukola era nze mwana njagala obbagamba abantu betubuulira wano nti mugende mugule mwabo kati nze sikyayamba muntu apaana osanga omusajja batuteeka wano baloya bo bakulya sente ojja wange munnange mukulu Tamale Mirundi nsabo nyambe batawanyaze bakuba tuwe essimu ya Tamale Mirundi batubba abaana bange baloya tebabba bantu kuba abantu bano balina enkola tukita transferred anger loya wakubbi you had all the alternatives okununula n'okujjewo nakubulya nga kyenda kusente. This is why muke mutamanyi banka ezo muziraba banka eteeka likoma ku millioni ezi beyond 3 million insurance kusasula apana why beyond 3 million it means you would go to a consultant like me I know the characteristics of collapsing banks nenkuwe yituteekayo sente egenda gwa njovu kasolaba banka ereeta ebiramu mu mawulire n'olaba banka ereeta policies eno n'eno is a collapsing bank. Duka. Yes, because for you, a man with 3 million cannot afford the services of a credible consultant. Shobora nti abagulira land. Bakoma ku million years. Kakati banka bwe malogwa. Bafunayo bye bayita abatunda assets za bank to pay beyond 3 million. Banka nefunamu basasule bano kati banka za wano tizikikola basasule bano abali beyond ababaddeyo abali beyond 3 million kakati bano tubayita ba receiver bano bebasasula batunda ebintu abatunda assets za bank mu Uganda assets babazeeguza data efaani ani naye ne Greenland bank abantu tebabasasula anti tebabasasula assets zirimu sente kigulu yali amazozi mogegengamu ate ekizimbe kya anti yatwala mu UCB kigundu kye yabakola immediately go to UCB nabagamba nti kigundu yafuna information you read my book kigundu yafuna information
tebasobola muguza banka ya UCB. Why? The Muslims cannot control a quarter of the economy. Kakati ekigundu kye yakola n'agenda Emmengo. Watuuka Emmengo, obwakabaka bwa Buganda buyina omukwano n'ab'e Kenya. Nabaga nti abo abajaluwo beeyita Baganda. Even the word engege is there. Engege bwe bagiyita mu Lujaluwo. Niyaffe y'okulya. Ne bagamba Moyi nti banka bagenda gitunda naye erimu ebyapa byaffe bingi. Muyina ateekawo company. Gundi Landis. Company gundi. Ne bateeka Museveni ku nnyonyi ne bamutwala e Malaysia. In year one, ey'Emmoyi ye yagula UCB. Kyogamba nti nno babazanyira ku linnya Mukulu Sali Musale si yagigula. Mukulu Sali Musale yagula UCB. Landis, ekigambo Landis. Landis nga kyekibatta kyokka. Greenlands. Landis. Eri kampuni ye Kenya bagiyitaani. Landis ne Malaysia Landis. Ngawe wali Museveni bamuteeka ku nnyonyi agende Malaysia. Yali atugambye nti njagala mugenda abantu babiri mu mperekere. Ne mbuuza Ruhaka na Rugunda ntugenda ddanga ndugu. Why did you turn the air ticket into money? Nentegeera bino bifu. Nomanya tekiriyo. Baagala kulya ssente. Kakati ekigundu kye yabakola yaddira assets zonna eziri unprofitable n'azitwala mu UCB n'azeewulirako ssente. Nga yali mugezi. Sente n'azisikayo. Ne bagamba nti waliwo banka bagiyita Equator Bank eri mu West Africa ne South Africa. Kigundu ayina mu holding share. Abaana ba ssente bakyazifuna. Bali balooza nti ssente bazitikkira mu gundi mu bootu za moto mu makutiya zigenda kuwaya. Baziwayalinga mu wayalinzi ne zituuka. Yes. Kakati ezasisi ne zifa. Emmengo waliyo ekibiina kigurupu ky'abo abaana ababbi nga kyekigula assets era kyekyali kirwanyisa mbuga nga ne Kabusenga mwali. Assets za banka bazigula. N'ez'omuntu era bw'obukedde bwakubanga nabo obugagga bwa mbuga bwa nnyoko. Sente zakulema okukola Kabusenga onookola za mbuga. Mbuga yakola eddwaliro. Muye mbuga. N'eddwaliro baliremesa erya mbuga. Yes, ne baliremesa anti organic trade. Bonga bayina kubeera na monopoly ya. Kibuli ddwaliro baliremesa. Mbuga n'agula ambulances kuba mbuga yali avuga pikipiki nga y'amaanyi. Yamukuba ekigwe. Yamukuba. N'ategeera abantu ffenna ky'obalaba nti mbaga nti perception y'omuntu eva ku ki. Mbuga n'agula ambulance nnya bamulemeso zero nshinga. Naye ng'ani akirimu. Bano b'amaanyi nnyo. Nze mbakubye ne mbamalawo. Balina amaanyi agalemesa n'eddwaliro okuzimbibwa. Mbakubidde emyaka 2 nga bwe ngenda okulaga wano. Kuba mubadde temubategeera. So kino kiyitibwa. Kakati gwe bw'obanga tukubuulidde. Kati ebirango bya COVID bikyaliwo. Bakubuulira n'ogaana. Saagala muntu aleeta biwandiiko byewange. The last person I'm going to help yoyo omwana yava e Boston. Lukyamuzi gwatwalidde. Lukyamuzi. Waliwo omusajja bamuyita Lukundo. Lukundo ng'afuuse Lukundo. Anti bo ye Museveni, when Museveni praises a person in the open gwe bayingiramu afuuka scarecrow nakuba musene mujja wano. The president Irangami yali ava najinja oba mukono. Why are you fighting musene muga? They realize musisi ojja mutegeera. Naye jeno Lukyamuzi nga Lukyamuzi talina buzibu. Nkugambe. Bangamba yalwala ekirwadde ky'okwira. Ofiisi z'Abaganda zonna abafere mwe bayingira. Omunyankole talabika ku scene of crime. Nze nagenda ewa General Lusoke. The way he treated me, tosangawo bantu bakuŋŋaanye. Ababbi bakuŋŋaanye wa Lukyamuzi. Wanerwaga. Wano luyisa olugambo ku lugambo. Kasola ofiisi y'Omuganda abafere ayina bakundi ne bajja. Nze even if you come to my office and sit there for 2 days, I ask you, why are you here? Era nze nali mu State House nga mbawerekera. N'omufulumiza ddala. N'engenda naye yalese ku quarter guard. Omukulu mulabi olabyani. Ne mbaga nti if this man is telling you, I'm doing work for you, he's a liar. Waliwo omusajja. Wamwabizanga waawe nyini ku quarter guard. Ne bateekanga mu lujja lwa gundi, Lwokerwa House. Sagamba omukazi yajja yeyuzizza bulawuzi
Womung'ambo yali ayagala okuyingira ofiisi yo. Ebyaffe byaba biriko nze nedda nnyabo, ebyaffe si byaba biri. Nayiremu entebe yange. Bagamba mbwevaamu emisota nengenda n'engino nayo. Ate nga nange nina omwana akaaba nti najje namuleka. Nadda kwokero house kukimayo ntebe yange. Tevaamu emisota ebatawaanya. Kasana gituulangamu nga ntegeera. Nti ono wakino, ono wakino. Tu, nagaana ow'amagye. Nenfuna wa poliisi. Yabakuuma. Owa poliisi amanyi bamwijja. Yali akuuma mazike kwa Ireland muleke Victoria. Lwaki bakuleetera wa mazike? Nti anti gwe toli controllable. Naye yava ewange nga tetuyombye. Nti gwe embeera zo nga ziringa za mazike. Omusajja gwe bandita yali akuuma mazike waliwo Ireland. Gye bateekamu amazike amato ge batta mu Congo. That's where they picked the man. Obadde okuuma nti ate nze mbadde nkuuma mazike era nga sawo wakunyumiza sitole y'amazike enyuma nnyo nga naye mukambwe muzibu kuba nze nategeera nti ab'amagye bali wansi wa Nakalema ne wa Nalweyiso saagala b'amagye mumpe poliisi mumpe wa poliisi kubanga bali bajja bakontrolinga nanoonya omusajja asobola okontrolinga Mirundi yamujja mu mazike akuuma amazike gwe bandeetera nenga gweobadde okuuma amazike nti no problem oba nze kuuma zike likuume naye waliwo omuserikale ajje wange n'avaayo bonna basanyufu. Many people have a different view about Mirundi. Mirundi is generous. Mirundi helps people, ordinary people. What Mirundi does not want is humiliation. Tukubagana paka mama. Toyagalira ddala. Sagala kujiwoza. Oyagala nnyo bano abaguguba. You will do it again. I always give an example. If a woman is raped by a man, and the man tells her, when you report to your husband, I will kill you, then you have become his wife. Kubanga bobo sirisi. Ajja kulepinganga kubanga otyo okuwaba. No abajozi wembakoze. You will come back. Tetuddamu kwogeraganya ku nsi mu Kabuli ne mu ggulu. Obakubira oboboza. Buli kyokola kyonna nkigaana. You will come back. Negatidde bwenzi ya mu gavumenti bantiira ddala. Bamanya nti nno omusajja mukambwe. Nti tazanyirwa. Ngatidde ebyawano byonna mbimanyi. Nti mmwe be babba ettaka mugenda mu baalooya. What you don't know about these lawyers? Bali abaguzi b'ettaka gwe kubeera ku beerosi. Abeerosi bawagira agula security protect ne baba orphans mwe bafuna bali abagula be bafuna mu sente mwe tebafuna mu kakati gwe royawo kasa ategeera leta yo milioni 5 nozitwala leta yo 5 nozitwala leta yo 5 mwana nge sikyayina lwaki tolaba ku Mirundi mugambe bwotukayo mugambe nti gundi ntiro ya gundi ya lete mbiyuze kasanda bakandi company advocate yamaze okubba ku mazero tusobola ewange toli mbakuba mbakubira ewange kiboko aye oleze bakola gwe akyenkubuuza Mirundi munange sente zanzigwako tekiriyo zakugwako gwe zakugwera ko sawa bogenda musaba otusubire edwa esabeddene nga lifalo sabo osubire sabo mwambi ambulance yesabo neteri yes kakati kuweza kudira edwali sente z'eddwaliro risiti z'emulago n'oswalira omusawo Muganda nti nno sente zanzigwako mu ddwaliro bakola bonna gwe kasalo yakulya mukiri ku mutumu omukubire mu office muzinge bamanyo gayazirete ate wamalangako nayivinga ne bali anti bali nga bakubbira kuba bali be balina sente nze nako byabalo nze byange mbyekolerako waliwo akasajja kabba mutani wange dokita one of the doctors kali awo bateekawo kiwa ofiisi kyabwe kiri awo ogende bwe bajja bali awo waggulu awo kekatula ettaka ne kalyegaana nemugaa nti bwe Kabuliyo basime sente z'omwanange wazitwala basime Kabuli kyawedde dda wewedde anti wazitwala for what 10 years ng'oli mu Kabuli nnaku 4 naye mumulowooza nti fe tujja bakolera emirimu Zeno gaba mbeera bubi tutwali wa Tamale mugambi wange tutwali wa Tamale nayambi omwana gwengenda okufa naye ne bwe kiraba kutuuka ku president omwana yava Boston oyo gwe babba n'agula ettaka lye abakola mu ofiisi ya Katongole ya Lukyamuz be baali wamba be balireko
omwana sente zimuweddeko amaziwa n'omwaka mulamba. What these fellows don't understand, bannayuganda mubakwatya ku airport bwe bajja nga babuweereza sente z'okuzimba amayumba gaabwe, they are arrested at the airport.